tukkiriza nti oyo yatandika omulimu omulungi muffe ajja kugumaliriza. Ate era tukkiriza nti oba oli awo singa abadde tamanyi biki bye tuyinza kukola mu kiseera kino tetwalizze, naye tumwebaza olw'okutusobozesa okumalako omwaka oguwedde ate n'atuwa ekisa okujja mu guno. Tumwebaza olw'obugabirizi bwe, olw'obukuumi bwe n'olw'ensi mwe tuli. Era essaala eri nti ne mu mwaka guno atukozese, tetumanyi nnyo wabula ye ategeera nnyo, atukozese tubeere amakubo mwayita okutuusa ebyo by'ayagala, atusobozese okwongera okuvumbula ekyo kye tuli ne kye yatutuma okukola, tukikole n'okwagala n'amagezi gaffe gonna n'okwewaayo nga tugasa ensi mwe tuli, abantu abalala, ate naffe twegase. Mwebaza olwammwe abasobodde okumaliriza bye mwateekateeka okukola ebirungi, ate era ne mwebaza olwammwe abasobodde okusala kujja mu mwaka guno ate ne mutandikirawo okutuwuliriza. Tusaba tuwa okwolesebwa okupya okunaatwongerayo mu maaso. Okutambula kw'essaawa si kwe kukyusa obudde, kukyusa obudde naye tekuleetawo bulamu bupya. Ekireetawo obulamu obupya kwe kutambula okubeera mu bwongo bw'omuntu. Olwaleero baba tebakugambye nti omwaka gwaweddeko, oyinza obutamanya nti omwaka gwaweddeko. Emyaka gino egyateekebwawo ne kalenda nga bwe tuzigoberera bulinga obupande obuteekebwa ku nguudo ng'otambula, obukulaga nti wakatambula kyenkana bwe kiti era obuzaayo obuwanvu bwe buti. Bw'oba oli ku luguudo ng'ogenda wala, buli lw'otuuka waliwo w'otuuka ne bakuterawo ekipande okukulaga obuwanvu bw'olugendo bw'akatambula oba kilometers ze wakatambula. Ne mu bulamu, mu lugendo lw'obulamu waliwo obupande obuteekebwa ku luguudo olwo okukulaga obuwanvu bw'akatambula. Omwaka bwe guggwako, omwezi bwe guggwako, sabbiiti bwe ggwako, olunaku bwe luggwako, bwe bupande bw'oluguudo lw'obulamu obwongera okunnyonnyola wakatambula kyenkana ki, osobole okwekuba mu ttooki otunule. Wali osituka okutambula, wali olagawa ddala otambula, oli ku lugendo lwo okusinziira ku biseera ne ku biro. Bwe weetunuulira otambula ogenda mu maaso oba tokyatambula. Kale omwaka bwe guggwako ke kapande akakulu akalaga obuwanvu bw'akatambula. Ne bw'oba wazaalibwa mu mwezi gwa 6, ne bw'oba wazaalibwa mu mwezi gwa 8, ne bw'oba wazaalibwa mu mwezi gwa 11, buli lw'oyingira omwaka omuli omwezi ogwo gwe wazaalibwa, tukitwala nti oba owezezza, oba ofunye akapande akalala, kitegeeza ku myaka gyo oba oyongeddeko. Tewali ddamu mu bulamu kubeerawo mwaka 2019 mu bulamu bwo, toliddamu kukiwulira, ne bazzukulu bo tebalikimanya era tebalikitegeera nga bw'okitegeera. Ekitegeeza nti ggwe aweereddwa omukisa, Reverend Father Kato Paul gwaweereddwa omukisa okujja mu mwaka guno. Reverend Patrick Simbwa, Elijah Chobe, mmwe abaweereddwa omukisa okujja mu mwaka guno, muteekwa okujjukira nti kino kye kiseera kyokka ky'ofunye okutereeza bye wayonoona omwaka oguwedde, okusigala ng'otambula
okwongeramu amaanyi okukola byonna by'oteekeddwa okukola, kubanga leero olina amaanyi naye oba oli awo myaka 5 egiddako oyinza okuba nga okaddiye ng'eyali asobola okutambula kilomita 10 okuma ku kilomita 3. Lwaki? Kubanga obulamu bukyuka. Kale omukisa gw'oweereddwa leero mu mwaka guno kitegeeza olina okugukozesa oguggyemu ekyo ky'oteekwa okuguggyamu, kubanga ebiro bino nga biyise tebiriddamu kubeerawo nate, era ng'otuuse ku biseera eby'oluvannyuma togenda kwejjusa bye wakola, ogenda kusinga okwejjusa bye walina obusobozi okukola naye n'ogaana okukola. Ogenda kwejjusa bye wali osobola okukola mu bulungi wabula ebiro ne bikuwaliriza okubikola mu bubi. Ogenda kwejjusa bye walina obusobozi okukola n'ogaana okubikola kubanga wali olowooza nti tolina biseera. Ogenda kwejjusa obudde bwe walina ng'osobola okuyiga ekintu n'otakiyiga kubanga mu kiseera ekyo walina ensimbi ntono. Kyokka omuntu kyaleka ng'agenze ate byebyo byalese, ate byalese bye yasobola okuyiga ebikwata ku balala mu bulamu bwabwe. Kale omukisa gw'omwaka omujja kabonero akatulaga nti tusobola okuddamu okutandika obuto. Tekinnabeera kikeerezi newankubadde by'oyiseemu tebibadde byangu, kubanga nga bakusitudde ng'omusajja omukulu oba omukazi omukulu okubaako by'ogamba abantu. Tebagenda kwagala kumanya bye wasoma, tebagenda kwagala kumanya kikyokkiriza na kikyotakkiriza. Bagenda kwagala okutegeera nti mu biro by'obulamu bwo biki by'oyize. Bwe bakusitula okwogera mu bantu tebagala kumanya by'osomye by'okola, baagala okutegeera biki by'oyise, kye bayita wisdom, nga basitudde omusajja omukulu myaka 7, 6, 8 okubaako by'ayogera. Baba balindiridde abavubuka wisdom by'oyize mu lugendo lw'obulamu bwo ebiyinza okubasobozesa bo okutambula olugendo lwabwe obulungi. Kale tusaanidde tukozesenga obudde obwo obutuweereddwa tubukolemu ekituufu nga tugoberera okuyitibwa kw'emyoyo gyaffe okwogera bulijjo. Waliwo ekigambo transformation, kubanga oli mu lugendo naye ng'ofunyeemu ekiseera weeyimiridde naye ng'okyeyongerayo. Formation kubeera ng'okutondebwa okujja. Ekirubiro kya programs zino nyongera okukikkaatiriza. Program manya kyoli, manya omulimu gwo. Nkikkaatiriza olwaleero nnaku z'omwezi 4 mwezi gwa Gatonnya omwaka gwa Mukama waffe omujja 2020. Dabo omwaka gu balance nze guno dabo. Kitegeeza buli kintu osobola okukikola n'okusukkawo. Kitegeeza programs zino ziyambako okutonda omuntu obujja. Transformation, omuntu bwadda obujja n'akyuka asobola okutambuza obulamu. Kyemuva mulaba tetusomesa bwe balunda nkoko oba mbuzi oba ensolo endala, ebyo mukulu wange saalongoserwanga abinsinga. Tetusomesa bwe basimba mwanyi, sibitegeera nnyo. Tetusomesa bwe basimba bitooke, wabula omuntu yenna akola ebyo ebirabika. Waliwo ebintu ebitalabika ebimusobozesa okukola ebyo, kye tuteekako amaanyi. Ekintu ekyo kye kiyamba omuntu mundaye okutondebwa obujja n'aba ng'asobola okutambula olugendo olupya. Kale ebiseera tebinnayita. Bw'oba ozuukusa olwaleero ng'oli mulamu, toli ku byuma,
oba ofunye omukisa olwaleero nga wooli bw'oba ozze mu mwaka guno kabonero akalaga nti okyalina olugendo olw'amaanyi lw'olina okutambula, era kabonero akavvuunula nti wakyaliwo omukisa omupya okuddamu buto. Si nsonga myaka emeka gy'otuuseeko, si nsonga biki by'oyiseemu, okyasobola okutandika obuto, okyasobola okunoonya amagezi, okyasobola okunoonya okutegeera, okyasobola okutereeza ebibadde biganye otandika okubikola obutuufu. Entanda gye nninga gye nsibirira luli nababulira biki omuntu bye yali tunuulidde 2-2, naye ng'omwaka tumaze okugutandikira nga tuguyingidde waliwo ekigambo bakiyita relationship. Ekigambo ekyo kisalawo kyamaanyi nnyo kikyobeera mu nsi. Omusajja si kazinga, teri muntu yeemalirira, buli muntu yeetaaga munne. Kyetuva tubeera abangi, kyetuva tuzaalibwa mu bungi, kyetuva tubeera mu bungi. Lwaki? Kubanga oyo akuliraanye omwetaaga. Ne bw'oba omulaba nga alina omugaso oba atalina mugaso, waliwo ensonga lwaki Katonda mukuumidde mu bulamu bwo. Kale kye tuyita relationship, mu Lungereza tugamba nti your network determines your net worth. Obumanyi bwo busalawo nnyo obuzito bwo. Kyenva neebaza abantu abasobodde okwenoonya ne bazuula bannaabwe bwe basobola okutambula, kubanga mu bumu ne mu kuyungagana ne mu kukuumagana n'abantu ab'enjawulo bwe musazeewo okutambula, kisalawo kinene nnyo ky'osobola okutuukako ne ky'osobola okukola. Kale relationship, ekigambo relationship mulimu ebigambo bibiri, relation ne ship. Relation nkolagana, ate ship kyombo ekitambuza ebyamaguzi. Ekitegeeza omuntu bw'asisinkana omuntu aba asisinkanye ekyombo ekitwala ebyobugagga, ship ekitwala ebyobugagga. Engeri yokka gy'afuna ku byobugagga ebiri mu kyombo ekyo yenkolagana n'engeri gy'akolaganamu n'ekyombo ekyo kyasisinkanye. Ekitegeeza mu bantu be tutambula nabo oteekwa okuzuula ngeri ki gy'osobola okukolaganamu, kubanga buli muntu gw'olaba ali ebweru, gw'otambula naye mukwano gwo n'atali mukwano gwo, bonna buli muntu gw'olaba omulamu atambula kyombo. Ekyombo ekyo kirimu konteyina z'ebyamaguzi bingi, naye engeri gy'okolaganamu nakyo kisalawo kinene nnyo oba onoofuna ku byamaguzi ebiri omwo oba nedda. Omwaka guno nsaba ng'oggyeko ziri empagi 5 ze twawa mu puroguramu ewedde, emalako omwaka guli nga tweteekerateekera guno njagala nnyo onoonye engeri ki gy'osobola okukolaganamu n'abantu abo, omuntu oyo, abantu abo abakwetoolodde, okulaba ng'ogabana ku bulungi bw'ebyo ebibalimu. Lwaki? Tewaliiwo omuntu atandika mulimu gwe n'agutandika mukyala we n'abaana be baguganyulwemu, oba bo babeere nga be baguwagira. Bw'oggulawo edduuka oba toliguliddeewo bantu ba mu makaago, oba oligguliddewo abantu b'oku kitundu abayita mu kitundu ekyo n'ababeera mu kitundu ekyo. Ekitegeeza bw'oba tolina nkolagana nnungi nabo, tebajja kukuwagira, tebajja kukusitula. Kale oteekwa okuyiga enkwata y'abantu ne bwe batambula nabo okusobola okubajjamu ekirungi. Ogenda kutuuka ku by'otuukako kubanga osanze abantu abatuufu abakuyamba okubituukako. Ogenda kutuuka ku by'otuukako kubanga wejjeeko abantu abatali batuufu abadde bakulemesa okubituukako. Ntera okugamba mu mpagi 6 ez'obuwanguzi, empagi ey'okuna y'ey'abantu, people, nti omuntu mu nsi weetaaga abantu okutuuka ku kyoyagala, weetaaga abantu okugaziya by'okola,
weetaaga abantu okwongerayo byokola, weetaaga abantu okusobola okukuza ekyo kyoli. Kyokka era mu nsi weetaaga okwejjako abantu okusobola okugaziya kyokola, weetaaga okwesonyiwa abantu okusobola okukuza ekyo ekikulimu, weetaaga okwejjako abantu abakutangira okubeera ekyo ky'oteekwa okubeera. Kale ekigambo relationships tukikwate n'obwegendereza mu mwaka guno, tukikozese ng'omukisa okusobola okuzuula, okunyweza, okuzimba, okutaasa, okukuuma n'okukola ebyo bye twajja okukola. Kifumiitirizeemu singa nali ntuula mu puroguramu eno nesifunayo bawuliriza. Puroguramu teyali badde na makulu. Ebigambo bino nga mbisigazza nga bisigadde mu nze tebibeera na makulu. Bikola amakulu nga gwali eyo obiwuliriza ne bikukwatako ate ne bikulembera omwoyo gwo okutambula okufuuka ekyo kye gulina okubeera. Nsaba tuweeyo nnyo ebiseera okukozesa omukisa oguba gutuweereddwa, tugase ensi mwe tuli, tugase bannaffe, ate oluvannyuma naffe twegase. Nsembyayo ffe kubanga ku nkomero ya byonna kyolina tekikuyamba bw'oba nga tokiwadde muntu mulala. Kubanga ensi yatondebwa ng'olina okugaba kyolina okufuna ky'oyagala. Era ng'otegedde enkwata y'abantu n'enkolagana ennungi n'abantu, oteekwa okumanya nti kikyolina mu bantu wakati awo gwe kye bayinza okukutwalako. Toyinza kubeera mu bantu awo nga gw'olowooza kutwala butwazi buli kiseera. Naawe oteekwa okwebuuzanga bulijjo ku mikwano gyo egyo n'abo abantu boyagala okutambula nabo, bo bakufunamu batya. Kubanga ensi yampa nkuwe, naawe oteekwa okuba nga olina ky'ogaba okusobola okufuna ky'oyagala.